olunaku lwajjo newe nagambye mu pikipiki ezaakwatibwa bwe bagambye Ofandulule nakulembeddwamu RPC Seguya so pikipiki olunaku lwajjo nagenzeewo n'abaana bennyini baali batidde nagamba baaba bajja tusiba baba biki naye mbagamba mugende ku polisi natere neŋŋamba wa ate bannyamba abantu neŋŋenda ku polisi tingana RPC Seguya yabadde taliiwo neŋŋenda Ofandulule mu ofiisi bambi Ofandulule n'akwata piki ezo n'azita naye nomanyi tezirina misango nolina ebizoogerako n'ebipapula byasuduŋŋamba ebipapula biri wajjajja buli wasenga Ofandulule n'alagira piki ezo ziteebwe era abaana basatu zikwaji bafunye piki zaabwe mu makubo amatuufu tambuuzeeko komandanti wa PSU omukyala atuula ebukutu yeebale nyekwatisa empisa abasirikale bonna mbuuzeeko omwogezi wa poliisi Kampala n'emiriraano Roche Kawala mukyala mulungi nnyo wamu ne DPC wange Esther Enewakison Esimubi ne DPC Rogers awo ensangi Kimbate kakimazeewo nnyo tasenjete Osika Musime Kolodi Kampala munebalize nnyo sentale dino bagibabudde emizindalo kubanga Osika Musime security nnungi nnyo baba kale ogambye ki wagambye kigwe kale you're in the mix mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo bwino Munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe this your boy Omuzandiga yeewuunyisa Okay, ali ku Pal FM, ali ku kula lyo muntu wa bulijjo, ebali kulaba nti ate no munnange koli aba YouTube mukeera baba. Aba YouTube namwe mukeera baba. Buli ali ku Pal FM nga oli ku kula lya muntu wa bulijjo, kyokola kya kabinyo okulaba nti oje kuwumirako. Tugenze ne bannafa ba Khulafa Islamic Senior Secondary School ndejero bugumu, sibulira dene boarding erisomesa edini n'ebyensi. Tuwandiisa abayizi okuva ku one level idadi nethano ibyo nabyo na webiri basomesa abasomesa bali ku side zombi zonna ez'oluzungu n'oluwarabu unebuseta namba zonna weziri okumanya bisinga okubira ku Sheikh Ismail Njuki 0702 883108 oba 070 0702 nkaaga 0708 leeta omwana ku Khulafa Islamic Secondary School endejjero bugumu atatwala mwana awo gwali mu ndejje wantebe road mwena twala tugende mwena eyo mwena neno mu Kampala ogenda kumutwala wata ayungenze maso kakati nampuliriza tugenze tutandise mpola ojja kunzikiriza ali ku Pal FM kutegeeze nti omukulembeze w'eggwanga erya America omukulembeze ow'eggwanga erya America ayina we yakyaddeko ompola wakati nga bali kulaba nti beeteekera kulaba nti baagala 2026 beddize amawanga agaali agaabwe baagala kweddiza amawanga ge bagamba nti gaali gaabwe era President Trump ali mukulaba nti munnange atalaaga basiteezinze ennyonyi nga zigenda munda mu ggwanga erya Bungereza mu London omukulembeze mpola mu mbeera yonna wakati ng'agamba nti njagala kulaba nti ate ntandike kavisiti obw'enjawulo ntandike okukyalakyala ebyenjawulo mu mbeera yonna ggwanga lya America wakati nga batandise okulaba nti munange batalaaga amawanga ag'enjawulo balabe ani akyabakkiririzaamu ani yabavaamu abange banaakwasaayo Bungereza gye batandise nayo Bungereza bakyagirina mu 5 Bungereza jjukira gye bali nayo nga balumba eggwanga erya Libya ew'omusajja Abu Minyaru al-Gaddafi yali president omusajja ow'amaanyi ng'ensi emutya ggwanga lya Libya kati banoonya n'ekyokulya tibakiraba Libya ani yabayingiramu America owokubiri Bufalansa owokusatu Bungereza owokuna Germany lwakuba yasigala wuwe ng'awabuwe magezi ne bajjako omusajja Abu Minyaru al-Gaddafi yali akulembedde emyaka gy'alyana
miramba bweddu nga gikonye naye ensi etayimu yo webeetuuse Gaddafi ani ataamulaba ani ataalaba Gaddafi nga toyinza na kukirowooza nti mu nsi yonna waliwo abasobola okukwala ku makya okujjako Gaddafi Abu Minyar twali bato wano Gaddafi we yajja wano mu Uganda mujjukira nakoma nakulengera kipande wano mu Lwera ndooza kyakaze n'okukalaba akijja nawo Gaddafi we yajja wano mu Uganda airport abaaliwo lwakuba nali nkyasoma nga ndi muto nga sinaba kufuuka munamawulire mukuukutivu era sasobola kugenda nali nkyali mu ssomero ali ku Pal FM omusajja atuuka entebe security ne bagisiiringa ey'entebe n'ateekawo eyiye Gaddafi yessaawo security eyiye wallahi ali mu ttaka Gaddafi ennyonyi mu bbanga nga ziyimirira ziti bbiri nabadde jjo neeyima mu kiina eyakiŋŋambye ekyo ennyonyi za Gaddafi zajjanga bbiri nga ze zimukuuma ziti what are you nga ziri mu bbanga waatambula nga zitambula wayimirira nga ziyimirira Gaddafi ng'akuumwa bakyala abatendeke abateeketeeke ba muntu nsolo Abu Minyar al-Gaddafi ayina ebyobugagga mu Afrika omusajja yali na kampuni y'amafuta Gaddafi taliiwo oba kati yo ngenzeeyo ntya tuddeyo eri ampuliriza abasajja beebo Abamerika bamuggyako bagenda mu Irani batandise okutambulatambula wabula ndooza abantu bano bawulira Oluganda Abachina n'Abarussia mubadde mwemulugunya nga mugamba where is Russia where is China baliwa mu nsonga zino bakutte ku manduso bano bavuddemu omwasi China esindise fighter jets munda mu ggwanga erya Iran n'amaato amalwanyi munda mu ggwanga erya Iran F-15 fighter jets China egamba nedda bano abasajja bakitegedde era nzize nkikugamba nti Aba-Europe bategeera nti ono omusajja omurasha wanaatukuba wanajja n'atukuba oba wanaakuba eggwanga eri Amerika naffe kituzingiramu ne bategeera Aba-Europe ekyokubiri nti omusajja ono mu Amerika wagenda nga asensera amawanga ag'enjawulo mu Europe naffe ffenna ajja tujja watumanyiire kiteeke wabbali ekyokubiri bano abasajja Middle East bategeera nti kasita bajjawo eggwanga erya Iran badda ku bbo abamu baatandise okwebeereramu nga wengendo bikuwa maaso awo ulirize party phase endala party eyokusatu bano abasajja aba BRICS China Russia North Korea kuba teyeewandiisanga naye nga mukwano gwabwe abasajja Iran esejeyogerako kubanga kamera weziri n'abasajja abalala ababede abanene bategedde era bakimanyi era bakitegeera nti ba super power abali mu BRICS abana North Korea lwakuba nagamba tebamulangira nkanko nti yeewandiisa mu BRICS naye nga tumanyi nti mwali mu mwoyo kyova olabanga mubala omusajja omurasha owokubiri owokusatu basupapawa mu BRICS omusajja omuchina owokuna omusajja omuyirani kasita batandika okukuba kwabo abana kasita bakubako omu ne musigala abasatu temweyibaala mwe mubeera muddako kyova olaba nga batandikira munda mu ggwanga erya Russia bagamba kana akadde Russia ke kasira ng'erumba eggwanga era Ukraine bagende bagirumbe bagikube bagijjewo bannange Russia yagaana Russia ekyagaanye Russia esimbye amagulu abiri erumye n'ogwa waggulu egamba toyina gyontwala Russia bannange basebo ne bannyabo Russia egaanye okukubwa eyo balinga abagyenenya China bagirozaako era juzi China eyagala okulaga omusajja mu America emutegeze mugamba kati kankulage nti sikutya era nyina amaanyi nsobola okukuba nazinga Taiwan nagambi nagizingako obwengulo okumala essaawa 10 tekikoleka gendo zinge Kenya olabe tekikoleka okumala essaawa 10 yabagamba nti enkyate mukabe president nga tasituka waba yagenze mu America tayingira okumala essaawa 10 wallahi tewali nyonyi yasituka nasalako amazzi nezi bode ez'enjawulo ne ku lukalu n'asalako nabagamba ow'amaanyi asituke
tewali yasituka. It was China. Kakati asindise ebyokulwanyisa abagambye yesaawa China waabaze manya Russia ali mabegajja. Bino bibalo nakugamba. Kino kibalo. China fighter jets amaze okulaba F-15 ziri munda mu ggwanga lya Iran. Kitegeeza nti China, Iran, Russia olaba erugazi w'olutalo. Oba okiraba. Russia, China, Iran versus America and Israel. Tukigaziyemu NATO versus BRICS. Tukigaziye Abangereza aba Europe lwakuba si bonna versus BRICS. Awo nakugambye wagazi abasajja bakene batuusa akadde bagambye nedda olwo ne bakuba omusajja omuyira ne bamugjawo naffe kiba kitulya olwo nsebengese ngenze munda mwenze mu Middle East ngenze banange mu Middle East omusajja Omumerika takomye ku ekyo okutwala Abraham Lincoln takomye ku ekyo atute ne Armada akute Armada agitute abange wano waliwo bibiri either okutiisa oba okukubira ddala era waliwo omulangira wa Asha yabuuziddwa wa ggwanga lya Iran nti bannange America eri serious enaalumba n'agamba nange simanyi kino sikirabangako. Abraham Lincoln nejja ekyokubiri Armada era bayasizza ekyama bagambye eno zezimu ku nnyonyi ezava ku Armada ze bakwata ne bagenda ne bakwata omusajja Maduro Nicholas. Ennyonyi yakwata Maduro Nicholas eyagenda ampuliza ali ku Pale FM n'emugjayo kimpowooze ne zimukwata esoba mu 10 ne zimuleeta zaase abasajja Armada kwe zituula bagireese munda mu ggwanga mu Middle East bagamba esemberejja mu Middle East baagalani baagala Ayatollah Ali Khamenei. Abasajja bagamba nti solution eriemu nga twagala Iran kakkane tukwate omusajja omukulembeze waabwe Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ayina emyaka 80 tumukwate tumutte oba tumuwambe. Iran nevayo ne bagamba bassebo ne bannyabo ndowooza tukooye obulamu obwensi tukoye obulamu obwensi. Baganda bange mugeze mukwate ku musajja Ayatollah Ali Khamenei mujja kutulaba muba mulese jihad muba mulese olutalo. Abasajja balese Armada beetaaga Ayatollah bana basajja beetaaga Ayatollah. Obubinja obw'amaanyi nakugambye buli olukya wano we bali balumba Palestine waliwo obubinja bwe wali tomanyi gwe awuliriza wabumanya. Abasinga bali bamanyi Muhouthi mu byafaayo bamulira muwulire bamanyi nga mutujju mwategere Muhouthi yani nga Hezbollah temujulira muwulizi mawulire temugitegera kati mwagitegeera nga Qassam Brigade temugimanyi nayo nti gyeri mwagimanya nga Bahamas in fact nga bote mbamanyiddeko ddala nti gye bali mwabamanya n'obubinja obulala. Kakati ne mu Iraq awulidde obubinja bwa Hezbollah bubiri bwagambye nti tulinze yenna akwata ku Iran bazuukuse. Wuliriza abalala yali member wa parliament munda mu ggwanga erya Kuwait Khalid As-Sultani yavudde n'ategeeza n'agamba kekana akadde bannange baganda bange mwenna Trump teyeetaaga na kuteeka kigere kye mu Middle East oba mu Gulf. Takkirizibwa ku strikinga kukuba ggwanga lya Iran. Iran is the only country in the Gulf capable of deterring Israel. Bino si byange. Kuwait bagamba ati Iran tukkirize yeyo kesobola okukuba okudefendinga okulemesa okujjawo okulwana n'eggwanga erya Israel mu Middle East oba mu Gulf. Ani akiwakana? Bannange bagamba naffe tusituke. Olunaku lwajjo Trump yagambye Iran amaato ngaleese Armada nzireese Abraham Lincoln nzireese wanika jangu tukanye
jangu ejjo jangu tuteese Iran Ayatollah vayo tuteese ensonga zino zigwe nneme kukuba yamuzeemu mama nze mpe ekiwandiiko kye kasooke nkwe bannaffe aba Royal Healers abagamba nti wenna tabaziwa olwadde bwa alusas olumizi bw'omugongo amagulu gakuluma alusas zikumazeeko ebbanga tugenda mu kisibo baganda bange mugye munywe amajani ge bayitaaga azima oba ga hayati ng'obula ennaku ntono nnyo okutandika okusiiba toddamu kulaba nti munnange okaba obulwadde bwonna obuli munda mu mubiri ng'amajani ga azima oba ga hayati weegali abaagakozesaako be basobola okunnyonnyola mu abaami abalina prostate banfuuyisa nze siva mu kabuyonjo siva mu shotiko jangu bana sina appetite atannanywa ku majani ga hayati oba ga azima gwosobola okuwakanya kino kyenkugamba wabula abaagakozesaako oba abaali okumpi n'abo abaagakozesa be basobola okuwa obujulizi bannange obujulizi bujja mugende mugula amajani ga azima oba ga hayati mu bannaffe aba Royal Healers abatawanyizibwa sukaali mwena mugende biddagala weeriri aba pressure abalina ebizimba ania ajanja bendwadde zonna nesigina kulaba nti nkoonako olwakadde ali ku Pal FM abaami abenyuma mu size bagamba nti byateredde mugende babajjanjabe muwonera ddala si kwewonya muwonera ddala abenyuma mu nsonga z'ekisenge nammwe abaami babagamba akapira kaagaana jangu asooka kujjanjaba najjamu kiri wulira ekyenjawulo asooka kujjamu kiri ekireetera amaanyi g'okubula agasamba akapiira n'akuwa Royohani omubisi n'onuuna omunuune yabiteeka wamu n'onuuna bunuunyi ne bikola ebintu bibiri mu mulundi gumu ne bijjamu obukyafu n'ofuna n'amaanyi waatayo kyokisanga wa ku Royal Healers bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubis Kazimeka Volcano Bus Park duka namba 314 kwate namba y'essimu delivery ekolebwa ne woboli mitala w'amayanja abali Dubai bawaliza delivery za mwe bangambye abali ebungereza mwena kyekyo bebe ba Royal Healers duka namba 314 ku Namirembe Road kuba ku simu 0749 96 14 09 0749 96 1409 delivery ekolebwa yogera naye ku WhatsApp kweri mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala bannafa abasajja abayirani bagamba bano be basooke mu byafaayo okulaba nga America ekwata buli kyakulwanyisa ekyamaanyi kyomanyi obadde omanyi Arumada nyikyo obadde otamanyi n'ekireeta ate nga wulira ebyafaayo bya Arumada teddirayo ngalonsa nkikuddiremu ebyafaayo bya Arumada Abraham teziddayo ngalonsa zivaayo zisiibudde ziba zigenze kukola ziba zirina okudda n'akaveera zirina okuvuba Trump agamba Iran batuule bateese bakkaanye Iran yamuwuliriza Iran yagambye omulundi bannanga oguyise yabadde atandika ne bagamba bino byandibanga bigambo byaffe ebisembayo okuwuliza oba okugamba abo bannampulira zibi either yandibanga nze ensembayo okwogera nga ngenda kufa obanga abanga benziramu be bagenda okufa ulira statement zino statement zitegeeza kufa nagambye muntu wagamba nti oba tufa tufe edduka yamugambye omulundi ogwayise America twaspendinga 7 trillion mu lutalo oluwedde lwetwabawangula bigambo bya Iran nga tukuba Isirayiri kati Isirayiri yategeera kana akasajja kampa ebyange yira America kulembera taata kulembera nze nkulaba tofaayo am recording genda America genda America juu awani Iran America lumba tamanyi ye asindika amanye ekiriyo America jonkuwagira gwe super power taata genda olumbe ono yamugambye gwe sebo nga tonajja nakozesa trillion 7 nzikubanja era Iran egamba nti ffe mwagala kuteesa ffe tetwagala lutalo tetulina buzibu na lutalo tuli ready okulwana olutalo tuli ready okululwana but if pushed it when pushing on olutalo it will defend itself bagamba nti Iran ejja kweyambako ejja kwerwanirira and respond like never before bigambo byabasajja batunulira ebyentalo
byabasajja batunuulira ebyentalo amawanga ag'enjawulo gatandise okulaba nti munange gabaako ebigambo byegoogera ku ggwanga erya Iran bagamba nti Amerika olina amaanyi musajja munnaffe era Trump yuna ali mu kulaba nti munange awaana Armada agamba there is another beautiful Armada floating beautifully towards Iran right now yabyogedde ejjo yandibanga etuuse Armada statement ezitiisa bamugamba nti take your threats to someone who fears you twala okutiisatiisa kwere mu bantu abo abakutya ffe tetukutya the Persian Gulf is our home wano Gulf eno yaffe we are fully prepared wangi we are fully prepared tetutidde mukwano gwange bino byekugamba olabika owulira biwulire mama lutalo mu Middle East muleete bye muleeta oba Armada Abraham Lincoln wabula akupushinga okujja gyendi amanyi akupushinga for the first time omulangira bazzeemu ne bamuwa obubaka obusembayo obwenkomeredde bamugamba wootagamba ku musajjawo ffenna tuvaawo bw'otagamba ku mukwano gwo ffenna tuvaawo mama tusabire bano bantu tusabe busabiddwa tiimu Isirayiri musabe temulwana Isirayiri tegeza neerumba Iran tiimu Iran nammwe musabe nze mbagamba temusaba bana ensi zino ebbiri empologoma mu Middle East okuddamu osisinkana omulundi omulala ekyaliwo mwakiraba bajje no mu Iran battibwa baafa kati beetaaga Ayatollah walengera Mossad ekitebe kya Mossad bakikuba walengera base ez'enjawulo ze bataakugamba zaakuba ne zigenda ku ttaka oyagala naawe lutalo sokembawe abanafa ba Etihad Learning Center Day and Boarding Primary School abasangibwa mu Kisaawe zone mu Wobulezi Town Council nga lisomesa secular ne theology bayisomesa n'eby'omu mutwe bebaza abazadde babadde abana 225 babagamba ati mubalekere ddala mpolapola ne 226 era bagamba baguddewo ne Risala High School mu Mayirikiti zone Nyimbwa Bombo Luweero bagamba ati muleeta abana munange babasomese mpolampola mu mbeera yonna baguddewo senior 1 ne senior ey'okubiri kwa kusemuziro musanvu 7300009 bebanaffe aba Risala High School secondary ne Etihad Learning Center Day and Boarding Primary School erisangibwa mu Kisaawe zone mu Wobulenzi Town Council okitegedde newentema ndowooza abali ku YouTube newentema ndowooza kimumbejja ndi bulungi sebo watereddetereddemu yesebo alhamdulillah ekyo kyetwagalira ddala tuli wano mpolampola tuweereza ntalo tuweereza ntalo era gyenkoma okuziweereza nange nkenkuka mu ntalo owulira osobola okukwata rapigi oba oli awo era lwakuba kati alhamdulillah fukyange endaba gyendaga naye singa mbadde nkyali eri wenti eri wali walala nali ngenda mu magye olwaki anti entalo nazikenkuse ate nga ndaba siraba naye kati at least nga sirabayo maaso ekyomaaso watokiraba kyokka nga waaka omulina nanti era kyobola nakozesa waaka nendaba ekyaki anti kyeŋŋamba waaka yaliwo naye nga ekigenda mu maaso tokiraba nze bankyawako omukazi gwe nali ngenda owasa naye yamala nemuwangula yali akukyayidde kyaki baali bamugaba walala nga empale ndebevu baali balowooza ndebevu baba naye nemala nenalisazeewo tebalina kulowooza nti sente zezikola amaka esooka ddala okukola amaka goba mukwano sente oba omuntu omwagala osobola omugumiikiriza mu mbeera yonna abantu kyebeerabira so nkulabira Victor wange my tiger yatebye mu dakiika ezasoose bweziti bannange revenge Kaira terina kyeyatukola kyamaanyi just kali lwakuba ebiseera binali sirina googera abamanyi bambi ne banzirako nga sina nnyo googera naye sina bulungi maanyi kati obuvumu bwakomyewo wateredde atereddemuko akatonotono bakomewo balabe bagamba kubanga baba tuswaza bwe bato ne tubakuba baali swadde nnyo ffe tuzanya emipiira mingi bawummula wiiki ennamba kati oyinza otya okuba nga tolina misinde n'obeera nga
you compete with rice as 100 pire mingi mu week emu. Obusungu bwagenzeeyo. Munange abaluganda ng'otulabira gwabadde wagira yayiseemu oba ewa gy'owangaalira oba omanyi munaye tulinako ebifo bye tuwagala wadde si gy'oba owangaalira. Benjagala bonna baayitamu. Omukulembeze yayitamu nga wali oyagala. Baayitamu naye kati okutuuka wali kaseera akasembayo abamu ne bagira naye nga baayitamu. Bambi njo zaayo za mwami Kasirye ali yali wanuupa yazirika wali nga bali ku tallying center ndowooza ng'alaba ndowooza waliwo embeera egize eno e Kampala. Kyaddaaki bambi yalangiriddwa ng'omuwanguzi Katonda waffe nina political party emu ekituufu yo nagijjeemu obwesigwe bwange. bulijjo bulina sina political party ziri awo naye nina political party mu butuufu gye nagjeemu obwesigwe era kati mbalaba bulabi. Baaba ayino nabo nno beeyagala bagenda kwata Kulaani ne Bayibuli balayire. Eyo pati gy'ogamba eyo kale ate munnange obuzibu bwe bamanyi bakole bye baagala. babuuze waliwo ezaaliwo waliwo ezaaliwo naye waliwo ez'aba Gaddafi nakati zikyaliwo nakati weziri naye katubasabire kambate nga Kasekende tannajja kuba kyemmanyi. Ono yaani oba Allah Savan. Hajati Wasene omundi bulungi mukwano oli otya? Alabika naye wala ne ku TikTok bantandise ogwaseno namanyi nga tewagutuwa jo bituwa. By the way waliwo ne yangambye ejjo nangamba omulaba kalinda asendeddemu ewangule. Nedda nalina ebintu ebinsumbuwa nganze ebintwalaganya simanyi oyo sibatya kale Kasekende kyekiriwo naye akapya kuba takyabitegeera buli gwe yabadde awagira baamukubya akalu. bali mwezo yawangula akalulu mukwano gwe Jeno Katumba wamala Katumba oyo agenda kugamba mbuno nze nanze mu Jeno Katumba wamala ye yawangula kuva ku epaka ku Z talina we yesimba neye muwanguzi tali bulungi abadde manyi endigi yawangudde ekyabamaje kati abamaji babeera batese nesiranga ko bagenda mu palamenti bagenda nesibala bagamba mugende musirike wange tutandikira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batusange ku www.palfmuganda.com. Kuba batera kubeera ku YouTube bam tebatera kubeera nga batufuna kwa 107. Ate nga ebigambo byamubeera birungi nnyo by the way. www.palfmuganda.com. Era okusaba kw'abangi ekituufu bagamba nnyo. Lwaki YouTube wovaako ogijjako ate balowooza nze njijjako. Balowooza nze njijjako naye ndowooza muwulidde bannange sinze njijjako. Mubeere bulungi era mweraba. Okutwalamu omwana wo afulume ng'akira ku balala mu by'eddiini n'ebyensi ye Annual Muslim Secondary School. Essomero lya ddene boarding bawala n'abalenzi nga lirina buli ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Annual Muslim Secondary School liri ku